omukyala we bayita Ajok we mugamba nti yakwatibwa mu Syria nti poliisi oba erina kyekozeewo okulaba nti bamuta aba Interpol siina netaga nja kugezaako okwogera ne Interpol bampe briefing ku nsonga eno maybe bwe tunakuddira. David agamba emisango gya inciting violence oluusi osanga nga tegigatta bulungi n'ebintu bye baba bakyuzinga abantu baba bakutte. Wano kyenjagala okumanyisa abantu nti bwe tukukwata nga poliisi tuba tuyina kye tukususpecting okuba ng'olina ky'okoze. Tuyinza okuba abatuufu oba oluusi tuyinza okuba abafu, naye kye tuba usually twagala waliwo ebitongole ebirala nabyo ebiyingirawo ne bisengejja poliisi byebeeyogera. Usually we basanga nga ffe bye tukutaddeko si bye bituufu, usually omusango ogwo tegugenda maaso, era nga office ekola omulimu ogwo ye office ya DPP. So bw'olaba nga omusango gwe tukutaddeko aba DPP bamaze ne basanctioninga charge, kiba kitegeeza walimu egumba mu kye twogera nga poliisi.